Yangenze Kasibante Moses Zembaka mu Parliament wa Rubaga constituency nina okwenyamira ebifaananyi byange n'ebya Mulodi byaziddwa era ejje lyange erikumi ebifaananyi kubanga ebifaananyi bye ffenaffe tubiteekako obukuumi obusobola. Nafunye information abayuza ebifaananyi ba LDU n'aba poliisi abawerekera ku bantu ba bulijjo abalina ebigendererwa byabwe by'omuntu naye be tusobola okusookerako okuvunaana by'ebitongole. Ekitongole kya poliisi ekirina okuba nga kitukuuma ffenna nga tukikuuma n'ebifaananyi bisoose z'abakandidate. Omulimu gwe tuliko tetuli kumenyebwa amateeka. Bannayuganda bateeka okufuna informed choice basobole okuba nga balonda nga bategedde kye balina okulondako basazeewo ebifaananyi byaffe okuyuzaawo. So twagaanye okugenda okukola lipooti ku poliisi kuba tukimanyi nti poliisi ng'ekitongole kiri mu kuba n'ebifaanana kuwe abantu ababulijjo bangi babagana okutambula ekiro kafiyu atandika ssaawa 3 era bakuba abantu kibooko naye ku ssaawa 7-8 ogw'ekiro balina ekibinja ky'abantu okuli ba agent ab'ebyobufuzi be twesimbyeko nabo n'aba poliisi n'aba LD abalina okukuuma emirembe bagenda batambula nga bayuzaayuza ebifaananyi ebyaffe. Ekintu ekyo kya bulabe. Tubalina amannya ng'abantu tetugenda kubaloopa gye basindikiddwa kuba gye twaligenze ku poliisi okwekubira enduulu ate komandi ya poliisi gye basindika. Era tugezezaako n'okukwata vidiyo ze tujja okulowooza tujja ziririzinga ng'ekiseera ekituufu kituuse. Mu bya kampeyini erimu ku birungi nti tugetinze closer kumpi nnyo n'omuntu omulonzi. Tugenda abalonzi ne tubasanga gye babeera ne tubasanga gye bakolera obutafaanako nga kampeyini ezibaddewo nga tukuba megalali okuba enkuŋŋaana ez'amaanyi. Naye ekizibu ti waliwo ensonga zetukusobola ku expressinga nga tuli gye balonzi gye babeera osanze muntu kinoomu. Tosobola kwogera ku national policy ng'oyingidde mu nnyumba ya muntu akubuulira ebizibu bye naawe omusaba akabi. Tolina bw'ogenda kwogera ku policy zikwata ku byanjigiriza zikwata ku byabulamu zikwata ku byanfuna nga ate muli ku nsonga ya muntu buntu akubuulire ku bizibu bye naawe omubuulire kyozze okumusaba. So tukoma bukomi kugamba nti mpakalulu ne tusobola kubanga tugamba abantu ebituufu bye tusobola okukola mu palamenti nga tubyogera wamu lw'eggwanga lina okufaalira wamu. Kubanga abalonzi wano mu Lubaga North for example nina abalonzi abeewandiisa 20,000. Sirina busobozi busobola buli omu kumutuukako ne munnyonnyola national policies naye nanyonnyola ebimufaako ng'ebbanga terina bakuggwayo erinaku 12 January tulina okukomako. So okwo kusomozebwa kwamaanyi. Tulina zooni batugamba enkiiko ez'abantu ebibiri tuzikube mu buli zooni ku zooni. Tulina zooni nga temulimu space esobola kutuuza abantu 30 okuggyako nga bbaala ate bbaala baazigala ebifo ebisanyukirwamu baabigala. Kaakati tulina zooni nga tolina oyinza kutuula n'abantu 200. Olw'okuba ekirala kye tulina ekizibu nti poliisi gy'olabako ng'ezze etugaana okwogerera wano etuggyako resources ezimu emmotoka zange ezimu baazigwambako namba plate ebima byange bya public address system ebimu baabikwata. Poliisi ebikwata sirabangako mukugu yenna mu kakiiko ka byakulonda. Ekitegeeza nti omulimu gw'akakiiko k'ebyokulonda poliisi yaguwamba naye tekamanyi. Akakiiko kalina kubanga kekalagira poliisi ekyokukola eryoke ekikole kuffe. Kati olwaleero poliisi nga tegende n'akakiiko ka byakulonda ko mu field tekaliyo ogisanga nti wano vaawo etimbula bipande byaffe akakiiko tekaliyo tekafaayo. So tulina kusomozebwa okwo okw'enjawulo nti tujja kulemerako kuba gavumenti eno tukimanyi nti yabwana akyemalira tusobole okulaba nga omulimu gw'abannansi ogw'okubalwanirira ogw'okubamanyisa ekituufu tugukola mu mazima n'obwenkanya. Omulimu gw'obubaka bwa palamenti oba consistent tewaliwo kukyusa. Ekikulu kyembadde nakyo mu palamenti kwe kuba omumwa ogusinga omunene eri abantu ba Lubaga North. Sigenda kikyusa nja nakyongera mu bwongezi. Ebimu tubituuseeko olw'okuba eddoboozi ly'abantu. Tuyimiriza enteekateeka ez'okumala gasengula abantu aba boodabooda mu siteegi ab'obutale okubajja mu butale nga tebasiikidde kawaani tebalagiddwa bagenda kudda abakola emirimu egy'abantu ne basobola okweyiza nabo babalyako babagala kubagoba. Omulimu ogw'okusengula abantu okubajja ku byalo gye babeera nga beekwasa nti ntobazi ekyo na tugirinyeemu eggere. Kati omulimu omunene gwe ngenda okupakana nako kwe kulaba nga nnyikiriza gavumenti okwongera ssente mu nteekateeka y'okukola emyala drainage system esengula amazzi okuva mu bantu okusinga okusengula abantu okuva mu mazzi. Era ekyo nja kiremera. Ekyokubiri wano tulimu authority KCCA authority naye eddukanya obulwaliro ng'akeekawala
kusinje gombola y'omukyalo gweddukanyizaako akalwaliro kayo akalwaliro ka health center authority terina kuddukanya health center ng'egombola y'omubulo mu kyalo Butambala tulowoozera ekimu kyengenda okusimbako essira okulaba nga amalwaliro gonna aga KCCA gateekebwa ku mutindo ogwa hospital. Tulina eddwaliro ery'Ekawaala mu Lubaga, tulina eddwaliro ery'Ekitebi mu Lubaga, nago gatuuke ku mutindo gwa hospital. Tufune ba consultant, tufune ba dokita abawera, tubanje eddagala nga tuli ku mutindo ogw'eddwaliro erituukana n'omutindo gw'abantu. Abantu akakadde kalamba mu Lubaga North mokka tekasobola kubanga kakeetalingibwako health center naye ng'ate bawa omusolo gw'abantu kakadde.